Osibyo tano munange kadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitundu ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba ekyagendera ddala mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye tulaba nti Tororo eyasinze okuweza enkuba ennyingi newezezza millimeters 42.3 wabula ate Jinja neweza millimeters 18 n'obutundu 6 Olontebe neweza millimeters 9 Gulu yawezeza millimeters 3 Nerila neweza millimeters 5. Batulako ku mbeera y'obudde nga bwekedde mu ggwanga lyaffe olwaleero tulaba nti mu biseera eby'okumakya ssaako n'olweggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde bya kiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba era nga kino kiviiridde ku sserwanda mpewo ebbiri eyitibwa St Helena ku sseguyanja Atlantic ssaako n'eyo eyitibwa Mascaline ku sseguyanja Buyindi nga zeeyongedde amaanyi nga esindika empewo empeweevu nga zidda naddala mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'eyo mu bukiikaddyo bw'eggwanga. Enkya ku makya tusuubira okutandika olunaku n'enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ssaako ne mu biseera eby'olweggulo era nga n'olw'ensonga eyo tusuubira ebbugumu Kotido okutuukira ddala ku Celsius 31 wabula ate mu Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 25 olw'ekibuga ekikulu Kampala wamu n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 27. Ebibuga ebyasemazinga Africa ekibuga nga Johannesburg tukisuubira okufuna oluwandagirize nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 24 eyo mu Algiers ne Dakar tusuubira obudde okuba obw'ekiddedde wabula ate ebibuga ebisinga obungi tubisuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu. Ebibuga nga Moscow gwe munange asuubira ogendakeyo genda nga weteeseteese n'engoye ezibugumya kuba tusuubira omuzira okugwa wabula ate ebibuga ebisinga obungi eyo tusuubira akasana okwememula ng'eyo mu London tusuubira enkuba okutonya. Ebibuga eby'omu bukiikakkono bwa America ekibuga nga Houston tukisuubira kuba n'obudde obw'ekiddedde olwo mu Montreal, Washington ne Mexico tusuubira enkuba okutonywa wabula ate enatonya mu Mexico ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu olwo ebisigadde tusuubira akasana okwememula. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitundu ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sula bulungi weeraba.